Ampuliriza mawulire getugedde nako olunaku olwaleero era nga ge gakagwawo essaawa zino kimaze okubeera nga kikakasibwa. Mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert ensonda zitegeezezza amawulire agakafuluma ge nnaakafuna nga gano maze okubeera nga kakasa ono amaze okubeera nga yeesolosa munda mu ggwanga erya Amerika. Wuliriza ampuliriza nkusaba vidiyo sooka ogimpere ekigalo. Kaakati nno gye bukeredde olunaku olwaleero oluvuuvuumo lubadde lujja lutambula era nzize mbategeeza gye buvuddeko ne wiiki eyaggwa nti waliwo amawulire agaali gafulumye nga galaga nti Mwami Kyagulanyi yali amaze okubeera nga yeemulula, yali amaze okubeera nga abomba ng'afulumye munda mu ggwanga Uganda, ono ng'ali kumpi mu ggwanga ery'okumuliraano ly'essaasobola kubeera nga mbannyonnyola. Kakati nno gye bukeredde ng'amawulire gongera okukiggumiza n'okulumiriza n'okukaatiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mwami Kyagulanyi ono yamaze dda okwemulula era n'afuluma eggwanga Uganda nga wenjogerera kitegeezeddwa nti ne famire ye okuli omukyala Babi Itungo Kyagulanyi First Lady kw'ossa n'abaana bonna. Kaakati nno nga wenkoledde vidiyo eno olunaku olwaleero ng'omaze okugimpera ekigalo ng'ogenda kuwulira mu bujjuvu yatambudde atya, yayiseewa, ani yamukukusa. Jjukira nakutegeeza luli waliwo bajjeno munda mu gavumenti ya Mwami Museveni baali bana balambirira bano be bakwatagana naye ne bapanga olukwe era ono ne bamukukusa bw'atyo n'afuluma eggwanga Uganda n'abeera nga yeeyongerayo. Kaakati nno ebigambo byonna mu bujjuvu ogenda kubeera nga obifuna olwaleero ng'ono kigambibwa nti yamaze dda okwegatta ku famire ye munda mu ggwanga erya Amerika. Kaakati nno omukyala n'abaana bonna era nga ne poliisi wenjogerera ekyaguumadde maka ge ekyaliwo nga lusooke bwagenda okubeera nga ategeeza kati omukulu ali munda mu ggwanga lya Amerika. Bino nga bigenda mu maaso waliwo omubaka wa paaliyamenti ataalangirirwa ku buwanguzi eri e Buddu. Kaakati ate ono amaze okubeera ng'ayitamu era ng'ono wa NUP yagazeetingiddwa dda. Kyokka mu mbeera y'emu waliwo omubaka wa paaliyamenti asuliridde okubeera nga agenda kuttibwa. Wuliriza AKTV Media Uganda vidiyo sooka ogimpere ekigalo ompya nja kusaba osooka osubscribinge. Wuliriza waliwo omubaka wa paaliyamenti ayolekeddwa okubeera nga agenda kufa ayitiridde okwogera ennyo ebigambo eby'omunda ampuliriza byogenda okulira nga bimuzaalidde leenya era nga bino bimuviiriddeko ebitukula mu maka ebyazaalira ku nsiko. Bino byonna nga bigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda. Mukwano gwange ampuliriza ebigambo birungi si birungi, waliwo emboozi z'ogenda okulira wabula vidiyo sooka ogimpere ekigalo era wuliriza nnyo. Kantandike ne muganda wange ono Africa bwe twatandika ensonga eno eya Mwami Kyagulanyi enkomewo. Amawulire gengenda mu maaso n'okwongera okufuna we bukeredde amakya g'olunaku olwaleero nga tukyagenda mu maaso n'okutegeeza eggwanga nti Mwami Kyagulanyi akyabuze, nga tukyabagamba nti Mwami Kyagulanyi okusinziira ku mawulire munda gatulaga yamaze dda okufuluma eggwanga Uganda. Wiiki ewedde twali wano ne tukugamba nti Mwami Kyagulanyi yefulumye eggwanga, we twogerera bino yamaze dda okwebika nti yeemulula n'afuluma eggwanga Uganda. Nabona ku social media abalwadde b'emitwe bangi baava na Kanada atulimba mulabe totuwuddisa lalado netunulira balwadde b'emitwe dagala bambi. Kakati nga tukyatunulira ebigambo nti Mwami Kyagulanyi eggwanga Uganda yali fulumye. Kakati bukeredde amakya g'olunaku olwaleero ensonda zongedde okutugamba, ensonda zongedde okutubagulizaako. Mukwano gwange ampuliriza abaana batugambye Africa tegeeza eggwanga. We bukeredde amakya g'olunaku olwaleero mukyala wa Mwami Kyagulanyi omukyala Babi Itungo n'abaana we twogerera bino bamaze dda okufuluma eggwanga Uganda, bamaze dda okwesolosa eggwanga erya Amerika. Okyawuliriza programu Lunyata ku 9.9 Shua FM. Kakati wuliriza bulungi amawulire gatugambye obulumaganya obwakolebwa ku maka ga Mwami Kyagulanyi ne bukakkana nga butuusizza ebisago n'obulabe obw'amaanyi ku mukyala Babi Itungo nga ye mukyala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mujjukira bulungi yaddusibwa mu ddwaliro Ensambya gye yatwalibwa okulabika nti afuna obujjanjabi oluvannyuma lw'ebigambo bye yatugamba nti abakuumaddembe baali bamukozeko obulumbaganya ekiro mu ttumbi
ne bamukorako effujjo eritagambika ekyaviirako ne bakadde baffe mu nzikiriza ez'enjawulo okuubako olubu lw'ebigere wali mu maka ga Mwami Kyagulanyi Magere. Era ojjukira bulungi nga Munnayuganda nti n'ebitongole bikuumaddembe byabakana n'eddima ery'okwogezaako okulabika nti bawakanya ebyali bigambibwa mukyala Kyagulanyi. Nzijukira bulungi omuduumizi w'amagye g'eggwanga Uganda General Kainerugaba Muhoozi yagenda ku mukutu gwa X n'agamba nti nedda mukyala Kyagulanyi alimba tetunaba kumutuusaako buzibu, abaana babaddeyo ku makati banaba kumukolako bulumbaganyi bwonna, tewali bulabe bwe bwamutuusizaako ng'agezaako okubisambajja. Kati amawulire we bukeredde olwaleero gatugamba Munnayuganda mpuliriza nti mukyala Babi Itungo bw'amala okuva mu ddwaliro ng'amaze okusiibulwa n'ewaka teyaddayo, mukazi wattu mu kutya okungi n'okweraliikirira wakati mu bulamu bwe n'ab'enju ye bonna yasalawo okulabika nti basabamu ebyanguwa ne beetegula eggwanga Uganda. Mawulire si malungi, eddakiika ziri 29. Mawulire si malungi n'akamu n'akatono gwa mpuliriza nga tukyagenda maaso n'okulondoola ensonga y'ebigambo nti Mwami Kyagulanyi we twogerera bino yamaze dda okufuluma eggwanga Uganda oluvannyuma lw'okulabika nti ebitongole bikuumadde by'eggwanga Uganda bibadde byefunyiridde okulabika nti bimunoonya. Njagala kutegeeza nti ate amawulire agafuluma we bukeredde leero, mawulire gatugamba nti n'ab'enju ye leero nga nnaku z'omwezi 9 mwezi gwa 2 2026, amawulire gatugambye nti we bukeredde leero mukyala Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Babi Itungo ye n'ab'enju ye olwamala okusiibulwa mu ddwaliro ensambya, mukazi wattu yagamba nti nedda wano tewakyabeereka. Nkwanirizaako nnyo ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka ogwa AKTV Media Uganda, yenze AK Master emabega w'omuzindaalo. Kakati mukwano gwange nkusaba omupya sooka osubscribinge ku mukutu gwaffe, bw'oti okoone ku kadde buli mboozi etteekayo nga zino zireme kubeera nga zikuyitako oba okubeera nga zikusuba. Kakati nno era mu nkola yaffe ya bulijjo vidiyo tusooka kubeera nga tugiwa like, olwo nebeera nga information esaasaanira ensi yonna buli muntu n'akitegeera. Kakati nno bino nga bigenda mu maaso mukwano gwange mpuliriza, mukyala Kyagulanyi Ssentamu wano yali ategeeza eggwanga nga ono okulinyirira eddembe ly'obuntu munda mu ggwanga Uganda bwe lyali likudde ejjembe, era ono yali ku TVM munda mu ggwanga erya Bungereza ng'ayogerako eri ensi. Wabula mu bino byonna ogenda mu maaso bye yayogeranga byafundikira bimutuusiddwako amagye munda mu ggwanga Uganda okutulugunyizibwa, okukubibwa, era ono yafundikira awereddwa n'ekitanda mu ddwaliro ensambya, mwenanga ebigambo bwe twabibalaga nga bwe mwabiraba. Era kigambibwa nti ono olwava mu ddwaliro ku kikangabwa kye yali aguddeko teyasobola na kubeera nga adda ewaka ewuwe, ono yabinnyika bunyisi mu nsuwa bw'ati n'alekera munda mu ggwanga erya Amerika nga bw'owulidde muganda wange Africa ng'akutegeeza ensonga eno nga bwe yatambula. Kakati nno bino nga bigenda mu maaso, abalwanirizi b'eddembe okwetoolola ensi yonna bepo ne Africa yonna baatandise dda okubeera nga bakuba enkuŋŋaana z'abannamawulire, era nga bano baatandise okubeera nga babanja eddembe erya Mwami Kyagulanyi bepo ne famire ye n'abantu abalala munda mu ggwanga Uganda abagenda mu maaso n'okupookya n'okubeera nga bano bafeesa okunyizibwa akajujujju w'ebibuuzo n'okuteekebwako emisango egigambibwa okuba nti girinyirira eddembe lyabwe kyokka nga mu kuwozesebwa ate tebaweebwa ddembe lyabwe. Kaakati nno embeera zino zonna nga zigenda mu maaso nga bwe nkutegeezezza mu bitundu eby'e Masaka. Wuliriza, jjukira nti NUP erina ababaka bangi abaawangula ku bubaka bwa paaliyamenti, naye ng'ekikwasa ennaku bangi mbu tebaalangirirwa era nga bano bammibwa obuwanguzi bwabwe. Kaakati nno mbu nga Katonda bw'atalya mandaazi, olunaku olw'okwosajjo waliwo omukyala eyawangula e Masaka era ng'ono teyalangirirwa wabulanga mu kugazeetingibwa. Laba Mukama Katonda bw'akola ekyajabu ekyafaayo bwe bagenza okugazeetinga okumanya obuwanguzi bw'omukyalo ono baali babbye bubbe, kaakati gwe baalangirira ate si gwe baagazeetinze.
gwe baagazeetinze yabadde muntu mulala nnyo era n'afuluma butereevu nnyo ng'ono yagenda ogenda mu paliamenti ate munda mu ggwanga Uganda nga kino kitegeeza nti omukyalo ono eyagazeetingiddwa owa NUP amaze okubeera nga yeegatta ku babaka ba NUP be tubadde tumanya abali 50. Jjukira nti omu yaggyibwako Nalubowa baali 51 ne basigala nga bali 5 kaakati bazeemu okubeera 51 oluvannyuma lw'omukyalo ono Veronica eyazziddwako. Bino byonna byazze bitya? Ngenda kutwale wansi bambi owulire ono obuzibu bwayolekedde naye katuve bukoma nsimbi. Amawulire agava bukoma nsimbi galaga nti Veronica Nannyondo yandibanga sigakakasa bulungi naye galaga nti Veronica waliwo TV mugenda benge gamba Veronica Nannyondo ate gwe bagazeetinze mu kifo kya Women MP wa Bukoma Nsimbi district wa NUP mu kifo ky'oyo Electoral Commission gwe yalangirira muna NRM Ruth Katushabe. Jjukira mu kaluka nakawedde incumbent abadde Veronica nga wa NUP Katushabe eyafuna kadi NRM n'amuwangula nga yamusinzako magini ya bululu 216 era Veronica yagenda ne mu kkooti e Masaka ewono Albert Asimwe eyagusalidde Nammere eyasaza omusango gwa Nammere n'amugamba nti asaba wabeerewo recount olw'ensonga ye Veronica yali agamba nti obululu bwe babukwata ne babuwa Ruth Katushabe ate obwa Katushabe ne babuwa mwani Veronica. Kino omulamuzi bwe yamusaba obujulizi obukiraga nti aleeta obujulizi obukibakinga ne bumubula omusango n'agugoba. Veronica n'agamba nti agenda kugenda mu high court. Jjukira oba mala okusalira ku magistrate bw'oba oyagala okweyongerayo olina kugenda mu high court. Kate mu high court olina okulinda ne basooka ne bagazeeti ng'ono yakuwangudde then n'olookoloopa. Kati mbu gazeeti egenza okufuluma ate nga Veronica Nannyondo mbu yaliko. Kati nawe kino kitegeeza ki? Ekisooka kati wana Electoral Commission biba bigibuuse. Kitegeeza eno oyinza okugiyitanga era naye gazeti ye official legal notice ye kakasa omubaka wa parliament. Era tosobola kubeera mubaka wa parliament nga tosobola kufulumira mu gazeti. Era tolayira. Era speaker yaba alinze gazeti. Afulumira mu gazeti ye speaker gwa wa Bible n'alayira. Unsobola okujjukizaamu ewa Nalukoola. Nalukoola we yawangula by election ye Kawempe kyatwala ennaku 11 okumuteeka mu gazeti. Era ajjukira no Ssenyonyi leader of opposition yavaayo n'akivumira n'agamba omusajja muluddewo okumuteeka mu gazeti ajjalayira ayingire parliament biki nga balaba ennaku nnyingi. Nga ye speaker agamba kituufu yawangula Namuna baneeta nafulumira mu gazeti. Electoral Commission erina okumpandiikira ng'egamba nti yafulumidde mu gazeti n'endyoka mulayiza. Kitegeeza gazeti yesembayo. Kakati kitegeeza nti Veronica Nannyondo mu NUP ye mubaka kati owa Bukoma Nsimbi bwe kibanga kituufu sagala kikakasa bwe kibanga kituufu yabo mubaka. Kakati kitegeeza nti Ruth Katushabe ateekeddwa okugenda n'akola petition obutasukka nnaku 3 okusinziira ku Parliament Elections Act ng'aloopa Electoral Commission ne Veronica Nannyondo olw'okubeera nga ye yawangula si gwe bafulumiza mu gazeti. Kyensuubira nti wanaakikola kijja kubeera very easy kubanga declaration form zaazina eziraga nti ye yawangula then balyoke bamukole ki bamugjeyo. Wabula singa ennaku 3 ziyitawo nga takikoze then okuwaaba kuba petition ejja kubeerako incompetent. Kitegeeza nti Veronica Nannyondo yajja okuba omubaka. Kyokka ate era singa kituuka nga batuuse okulayira wawe bafunire ez'emmotoka nga tebannaba kusala petition ye high court nga tenagisala kubanga ye yokka ino obuyinza obujja omuntu mu gazeti neteekamu omulala. Kitegeeza ez'emmotoka baba bagenda zimuwa Veronica milioni 315. Kyokka ate singa bamala ne bamugjayo Katushabe n'ayingirayo era ne Katushabe balina okuzimuwa kubanga ye teba era ye ne Veronica teba era si ye yeewandiiseeyo era ye talina buzibu bwonna Veronica Nannyondo kubanga si ye yeewandiiseeyo. Electoral Commission yekwata lisiti n'egitwala mu gazeti mu UPPC Uganda Printing and Publishing Commission ne bakola company manya ne bakola ki ne bafulumya gazeti eyo. So ekiri eyo mbu afulumidde mu gazeti si ye wabula omuntu wafulumira mu gazeti tekitegeeza nti abatasobola kuvaayo asobola okuvaayo oba mu whichever omusango guba gumusinze. Twalabako Wakayima Musoke nga bamugjayo mu gazeti olw'amannya gaali gatafaanana oba yali Lubyaye yamuloopa John Bosco something like that enansana nono ennyini babadde bamugja mu gazeti Nalukoola omusango Kasagwa Musinga Nambi gwe yaloopa ne bamugjamu newankubadde nga yamala n'akola apiiru
nasigala mu parliament nenga mu gazeti yali yavaayo. Then wotunulira Kayunga gundi naye babadde bagenda kumujja mu gazeti nakwedde naye namala ne bamala ne bamuzaamu. Wotunulire Masaka ono babadde balinzeko kumuteeka mu gazeti nga petition recount wegenda maaso eya Nammere. Okitegera so omuntu basobola okumujjamu ne bateekamu omulala. Omuntu singa afa kati nga bolaba Seggirinya era bakujja mu gazeti ne bateekamu omulala. Vulugu emivuyo egigenda maaso munda mu ggwanga Uganda akalulu bukyakabaawo kaakati ebimu ku ebyo byebyo tuzze tubategeeza nkya n'eggulu bangi abaawangula wabula ng'okubalangirira okwo ko baagaanira ddala kaakati nno ne balangirira mu bantu balala naye nga bw'omanyi nti ebintu bikyuka kaakati ne bukoma nsimbi ate ebigambo bwe bityo bikyuse kyokka ne Wannakwedde nga bw'owulidde yalangirirwa naye yasimatuka busimattusi katono naye ate bagazeetingemu omuntu omulala wabula bino byonna twali tubisuubira tuze tubibagamba nti bangi abalangirirwa naye teweekanga nga mu parliament oba oluusi ate tebagenze kubeera nga batuulayo okuweereza bannansi abo abalonda kaakati nno ebitundu eby'emawokota nga tukyagenda mu maaso n'omusajja ono nsibambi afuuse nsibambi era ng'ono yafuuse eddawaŋŋaŋa mu kwogera ye kabaka w'ebinyonyi buli kimu yakyogera buli kimu yakimanyi buli kimu yakitegera jjukira nti ono y'omu ku abo aba FDC abaali baalya ssente nga Dr. Kanokiza Bekize bwe yategeeza nti ono omusajja y'omu ku baali baalya edda ensimbi era nga yamukazaako n'erinnya lye yamutuuma lye nakoledde mu mboozi yaffe eziwedde kakati nno ono yafuuse waŋŋaŋa mu kwogera kakati yafuuse kabaka w'ebinyonyi buli kimu akyogerera wabula bino byandimuzaalira leenya okusinziira ku bwinaalaga nti abantu bangi nnyo abazze nga bakuba jjejjerebu ng'omusajja ono bw'omulaba n'ayogera kino n'ayogera kiri n'ayogera kyamanyi n'ayogera nekyatamanyi naye ne bafundikira nga babasirisizza oba oliawo mu nsirisa eyeewuunyisa era mu nsirisa etiisa. Omusajja ono abadde akiikira abantu b'emawokota era ono bukyabadde ayitamu mu parliament abadde tavangayo kwogera bigambo bino byonna byajjanga awandula wabula abantu b'emawokota kaakati omusajja ono bamaze okubeera nga bamunaabira mu maaso. Jjukira nti ono azze abalangira bingi byazze nga abakolera byazze nga abawa era bingi byazze nga abakolera ono olwa mu myaka lulu nenkutegeeza nti yasazeewo n'abeera nga anyiiga mu busungu obw'ekitalo ennyo era nga bw'omanyi omuntu atekkusa n'abeera nga byonna bibajjako okutandikira ku masannyalaze emmotoka ez'akasasiro abaana babadde awerera basale bonna yanyiize obusungu nga bungi ono nga yeerabidde ebbanga lye bamuwaniridde ng'ali mu parliament y'eggwanga Uganda nga talina byateesaayo nga bw'ogenda okunoonya wali ku ansadi byateesezza bikubula wabula ono ng'alya buli nsimbi kaakati nno olwamugjeeyo omusajja yanyiize wabula ebimu ku bigambo ebimuzaalidde leenya byazze ng'ayogera katubiwulire nkuzeeyo mu bantu Museveni yakawangula mbadde looya abeera mu misango gy'ebyokulonda sigamba mukutitive naye mbaddemu okubira ddala we gyatandika kino tatwalina omuntu ayinza kuwangula President Museveni n'NRM. Abantu tebalonda bagwamu essuubi n'abantu abamu ababadde mu kulonda tubadde baavu nnyo ng'oli bamubuuza nti basi ekutwale wammwe emitwalo 2 nga bamuwa akawala ng'atiikinga abalala baba bugumiriza tiikinga ambulera tiikinga zimba ewaffe twalibadde kaseese yonna FDC egiwangula naye buli wabeerangawo omubaka owa FDC nga waliwo owa Nuupu kakati Nuupu yo yavuluze naye okulonda buli wamu esimba abantu abavubuka batebagati bano bavubuka bannamwe ezimba nyiiga kalubya amatama kakati abavubuka ne balonda ku kalubya amatama tujja kabanja tewali amanyijja kabanjiza. So I think akaluka no Museveni yakawangula omwaka guno gwendabye president emirundi 2 niyo mwaka ogwedde namulaba emirundi 3 mu December nene mabega namulaba mbadde nze ekiribu dialogue ku national question ku bintu ebiruma abantu yesoboka emirimu obutakanya okusosolagana mawanga okusiba abantu ebyo bibaddewo nze abantu bange nabajjayo omwezi gumu ng'okulonda okuwedde abantu 14 ne babateeka ku Jalia City neŋŋamba Abedi era naye najjayo ababe ababaka beeswagala kwogera wano ne kakati bamanyi gye bali. So ekintu ky'okwogera tekibadde kino lwakuba nti ekifaananyi kyafulumye abantu balaza nti twabaddeyo lwa bululu era tetubaddeyo nti lwakuba twakola ki twawangulwa nedda. Njogereganyiza n'omukulembeze w'eggwanga emirundi egisukka 4 mu mwaka guno namusiikana nga 3
ne okwosa eggulo naye emirundi gino gye namusinkana egisinga obungi mbadde musinkana abantu batono nnyo naye kuno twabadde abantu 17 nga mulimu abakulembeze abamember of parliament mu bibiina byonna n'abanuupu babadde 3 abalondeddwa betwamusinkanye nabo n'ebibiina ebyenjawulo naye nga tetubasinkana ng'ababiina byabwe kuba kyali kyetaagisa ate olukuŋŋaana olunene mu kibiina lukkirize tubadde tubasinkana. Kale tutambula ne Muzeeyi Waswa omukumi w'ekyoto. Muzeeyi Waswa ono nakugamba nti musajja mukumi wa kyoto. Embeera ekuzitoyeeko eya buli ngeri yonna mu bulamu Muzeeyi Waswa akuma bukumi kyoto. Era Muzeeyi Waswa ono bw'alaba ng'ekyoto kiyinza obutakumala agattako n'ekyogo. Kaakati nno mwettanire era nkutegeeza enkya n'eggulo nti bangi abamugezezzaako ne batasigala kye kimu ku mbeera yaabwe ey'obulamu mu bino ebigwa bitalaze Muzeeyi Waswa. Enamba gy'alina ku screen yeeyo gy'omukontakitinga n'obeera ng'omufunye butereevu nnyo olwo ebyasiba n'abeera ng'abisumulula embeera n'ekutererera. Kakati nno bwe tuddayo emawokota mukwano gwange mpuliriza mbadde nkyakutegeeza ku musajja ono nsibambi afuuse kaleekeezi afuuse mukalakaasa afuuse omwogezi. Kakati ng'ono yavuddeyo n'ategeeza nti emirundi mingi azze asisinkana mwami Museveni wabula nga bino bino byennyini mwami Kyagulanyi be yalayira n'agamba nti nno talisisinkana mwami Museveni okuggyako ng'amusisinkanye musana era ng'amusisinkanye mu lwatu era ng'ensi etegedde era nga n'ensonga zagenda okumusisinkanirako ensi emaze kubeera ng'ezitegeera nti mwami Kyagulanyi avuganya mwami Museveni asazewo amusisinkane olw'ensonga ABCD ate nga misana tteke ng'ensi emaze okubeera nga etegeera ate nga mwami Museveni okusinkana mwami Kyagulanyi ono agamba alina okubeera nga ate abo bonna abaasibwa ewatali musango annyonnyole n'ensi lwaki yali yabasiba kaakati olwo basobole okubeera nga batuula ku mmeeza bakole dialogue. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso Nsibambi agamba bano baakukuta emirundi n'emirundi era ono yategeeza nti okuva mu mwaka oguwedde mpaka nakati we tuli ng'ennaku z'omwezi 10 olwaleero mu mwaka oguwedde nakati yakasinkana mwami Museveni emirundi egikwata mu ena mirambirira mbu ku nsonga ez'enjawulo. Wabula ono abantu bongera okumusimbamu olunwe n'okumulumiriza nga bagamba nti tebalabangako basajja babi nga musajja ono uliriza. Aboogera bino bebeeri emawokota omusajja ono gy'akiikirira bano nga bagamba mbu omutima omusajja ono gw'alina mbu gwe gusinga okubeera omubi gwe gusinga okubeera ogwekkojjukira nti omusajja ono azze alumiriza mbu tasinkana mwami Museveni lwakuba mbu amwagalako ssente. Ono alumiriza mbu alina n'ebyapa ebisukka mu 14 ku bugagga bwaliko era mbu nga n'ebimu biri mu Kampala Central nga biri mu $miliyoni. N'olw'ensonga eyo n'agamba mbu okusinkana mwami Museveni w'ayagala dialogo ateese mbu bate n'abaana bonna abaakwatibwa. Wabula bino nga bigenda mu maaso omwogezi w'ekibiina kya NUP amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'ategeeza nti mwami Museveni okutandika okukwata buli munnansi ng'agenderedde alina ensonga lwaki abakwata. Era ono yalumiriza n'agamba nti omwami ono Nsibambi ne mwami Ssebaggala n'abalala bonna bwe basinkana mwami Museveni tekitegeeza nti bwe banaamusinkana olwo banaamuwaliriza okuta abasibe kubanga bano tebalina yadde ettonde ery'otuyinza n'akamu yadde amaanyi agayinza okuwaliriza mwami Museveni okuta abo be yasiba. Wabula bino nga bigenda mu maaso njagala owulira omuliro oguli emawokota w'omusajja ono yandifundikira nga tazzeeyo naye kansooke nkujje ewa Muzeeyi Waswa oli ono byakola ebyamawano. Nze Muzeeyi Waswa omukumi w'ekyoto gwe bwenna aliko ebizibu ina ekyoto kibayita mpaawo kitakya. Kino kyekyoto ekikkakanya buli kizibu ky'omanyi nti omuntu aba n'ekizibu tukuma bukumi ekyo mpaawo kitakya nakyo ne kikya. Gwe abaali talina mukisa guyigga kufuna bw'ogenda okuyigga oba ogenda kuba nti ensolo olina okugita kwega nti kwe kufunamu naawe ayagala kufuna jangu tukozesa ekyoto kya ddungu kikukumire olabe nga buli kyoyagala kyonna osobola okukifuna. Ina ekyoto kibayita lukumusa. Kino nno kyekyoto eky'omukisa gwe yaseera nga buli kintu kyonna osanga kiganye olw'obutaba na mukisa ojja n'enkukumira ku kyoto kino n'obanga osobola okukyusa ku mbeera n'ogirabako. Kyoto kino ekya Lwezaawula mukadde ono Lwezaawula y'omu ku bantu abazuula bazuula emikwano okufuna emikisa kweganga omanyi nti buli kintu kiganoga nti kino kyali kibuze nsobodde okukifuna mu bwangu. Kyekyo ekyoto kya Lwezaawula ky'owulira kitwogerako ekyajjajjaffe oyo. Eno ye nnamba kwensangibwa 0752 28 09 10 obanga ojja kusobola okunfuna. Aha kantule na bulungi kantule na bulungi vidiyo eno mugitambuze mutambuze vidiyo eno etuuke ku Honorable Nsibambi.
Onalebo Nsibambi emutuukeko, ono munnamawokota yagikoze emutuukeko. Ssebo Nsibambi, ekyokubanga waleeta ebintu emawokota, watuleetera emmotoka eyo kyakasasiro kituufu weeri, watuleetera amasannyalaze kituufu wakikola, waleeta ebitala bya sola kituufu wabireeta, ennabyewanga gyebiri, ebuganga gyebiri, biri ekayabwe, biri n'ebuwama, era biri na busanke, n'emmotoka efuuyira ebiyenje nawe weeri wagireeta. Naye tekyo tekikuweera Moral Authority wadde n'amakubo agamu ogalimye amatono, tekikuwa Moral Authority yakubanga ebintu ate byobadde okoledde mawokota ate otandise obikyankalanya. Kuba mu mawokota mwe muli baganda bo, mu mawokota mwe muli famire yo, ebyobugagga byo biri mu mawokota. Oyina kampuni ekola amategula gye bayita Nkozi Clays yiyo, abaana abagikolamu beewaffe. Bwe babanga abaana bagikolamu kumpi baganda bo, bannyinaabo, bakoddomi bo, ate nga amasannyalaze g'obawa g'obajjako, ebimotoka bagambye ogenda bizzaayo e Kenya. Tusigale nga tulina ebimotoka byonna, kati gwe olw'amakulu go lwaki twakulonda twakufunamu ki? Wali badde ebyo bituweera bwereere kuba oli musajja mugagga. Mwe bamu gavumenti ya Uganda betaddemu ssente nnyingi, abadde balya mu lulime ne mu luzise. Oli musajja mugagga nnyo, wali bituwadde na buwi okusinga okuba ng'otuwa otulangira. Era ensonga lwaki abantu babadde beebuuza lwaki abantu baggyeko Nsibambi ng'ate abadde akoledde abantu, ensonga eri emu yokka mugiwulirize. Munnamawokota South nze mbagamba ensonga egisizzaako Nsibambi eri emu, wadde byonna byonna abikoze, naye Nsibambi abadde tamanyi muntu wa bulijjo. Nga Nsibambi ye muntu gwe mukubira essimu nga wabaddewo ekizibu n'agamba nze ngeze Isirayiri mbadde mmanyi mulina ne kye muŋŋamba. Nsibambi ye muntu akulangira n'abalangira obunaku nga mwe buli abanaku, ng'ate mmwe mwamulonda ne muteeka awo waali. Abantu banyiiga ne banyiigira Nsibambi. Abantu balangira. Yesu wadde obawadde tobalangira nnyo. Banakumwe, nze sina na kye mbaagaza biki. Okiraba? Kampeyinawo n'afa ekayabwe n'oleeta emitwalo 2. Chifu kampeyina eyakunoonyeza akalulu gw'obadde otambula naye bwe baba kuba emigga ebunjakko n'okwata emitwalo 2. 20,000 shillings. Ogiwenga amabugo emitwalo 2. Kati abantu bate basobola kudirigana muntu nga gwo. Laba byokka byoyika byogera nga bakuggyeko. Laba byoyogera. Kasasiro yenna oyogera bwogezi. Nze neewuunya okubanga oli ku ddaala eryo naye nga toleetangako bago n'erimu mu palamenti, toteesangako mu palamenti. Twakulonda kuteesa, si kutufuuyirira biku na biyenje. Nsibambi obadde mubaka wa ku CBS. Obadde mubaka wa ku CBS, tobadde mubaka wa bannamawokota. Kituufu wakola ebintu byonna wabikola, naye twakulonda kuteesa. Oyina etteeka n'erimu, oba oyina biru yonna gy'oteba olinze ku fulo ya palamenti, oba olyangaazi. Bwebanga ye opposition gye tulina e Uganda ng'eya mukulu Nsibambi nga yegenda tutwala mu Uganda empya, at least kansigale mu Uganda enkadde. Omusajja alinga omwana omuto. N'ensonga ne bwe mugwako n'ayogera n'alasana alinga tikitoka. Ate Nsibambi wantamye nnyo. N'oyogera ogwo omusajja omugagga omuvundu. Wali badde otuddiza ssente mmeka ze wajja mu FDC mu misango gy'Abesigye. Greenland Bank afunamu ssente mmeka? Tojja twogeza byama. Ssente mmeka ze wafuna mu Greenland Bank? Ssente mmeka z'ofunye mu bwalooya? Ffe bannamawokota tukufunyeemu ki? Otwagire n'obumotoka. Jangu ono n'obumotoka bw'obutwale bw'otulangira, jangu obunone. Kyokka tetusobola kufuna mmotoka ndala asobola kwejagaza siro. Otwangire n'obukondo bw'amasannyalaze bw'oleese. Otandika okutulangira. Naye ona milioni zange 5. So what? Ofuna ssente mmeka? Titubakukuza. Okwedde mu mikono gyaffe Nsibambi, okwedde mu mikono gy'abannamawokota. Titubakukuza.
nga bw'otukoledde nnyo n'otulalaasa nsi yonna n'emanya ng'obakansi bambi bwakoze obadde onaakolera baani tobakolera ffe bw'onaafe bagenda kuziikawo si waffe baani abakola mu kikolero kyo ekyamategula si ffe abaana n'obwo bw'otuwadde nabwo n'otulangira ku ddala ly'oliko n'otulangira jangu bino n'ebintu byo bitwale buyayo parking awo watugamba eddwaliro eddene liriwa walituwa eddwaliro eddene watusuubiza ebintu bingi okoze kukumpi koota yabyo kyokka oli mu kulasana olinga omukazi yanoba mudya n'atandika ate okwendera ewalala olasano naye weewumuzeeko abaana bo bakulaba bazaddewo bakulaba olasana ffe tugenda okuziika ffe beewuwo abantu tebagenda kuvaawa woliwe waffe ebikolere waffe olina obitukolera kuba oli mwana waffe kanange byentutema okutanange mbalangire buli omu byaza tukolera mpulangire bw'olabanga akoze ebingi ne waliwo abakoze ebingi n'okukusinga mbakumenyere nga tebatulangira nate nkomyewo buli muntu n'omulabanga ataliiwo gw'olwokuba olina ssente bwe tuba twakulonda ne tukwesiga tukufuna member wa parliament waliwo w'olina okukoma ssebo waliwo w'olina okukoma wadde amaka gange ndi mwavu naye so si kujja nga gwe weeyita wa kitalo nnyo twakuwa obululu wajja n'otugamba ne tukuwa wateekamu naffe twateekamu gw'omanye ebyalo bye natambula nga ngenda mumatiza abantu bakulonde kyogamba palamenti obadde ofunayo mayinja obadde ofunayo ssente musajja mukulu weewummuzeeko anti gw'omanyi gw'oyogera ennyo kati katujje kati katwogere yogera nga bwe twogera nkulaba olina Museveni olina abaka palamenti abalala abagwa mugenda wa Museveni muteese ate abaana ba struggle nsibambi watandika ddi okubanga olumirira struggle bate abaana ba struggle nga n'amasannyalaze g'otuwaddemu okutagaga oli mu gatema olw'okuba bugaya mbwa ajjako amasannyalaze ew'obugaya oli mu gatema ng'ogamba nti kati ate olumirirwa bali b'otamanyiiko olesa ab'ebuyaaya ewali bizinensi yo gyali ya site bali mu kukaaba ogenda olumirirwe b'otamanyi abatalina bakibiina kyo mb'oteesa ne Museveni mbunyaza teesa ne Museveni ensonga y'okuta abaana naye eri ku mwanjo obatangaani Museveni bagamba mugambe nti to omwana kyogamba bagenda bakwata tewaliwo nsonga lwaki babakwata kiki ekyabakwasa sooka okyebuuze ki ekyabakwasa baba nga abaana babakwata bwiri babate kyetaagisa genda naye kunywa naye kyayi kyetaagisa mulumba mu kisenge owange nsibambi nkugamba kyetaagisa Museveni ku mulumba mu kisenge oba kyetaagisa mulumba mu kiyungu okumugamba okuta abaana kyogamba ye muzibe talaba nti abantu tebaza misango abaana bakwata babwere kyoga tebakimanyi kati waliwo ensonga lwaki tebabata kati oli muntu mukulu sijja gamba nti olina ssente ozirina ne siraba lwaki olemedde mu mawulire buli kiseera interview jangu mawulire naffe katujje otuswazizza bannamoko tetukyayina wadde akaniguusa buli omu atwabanga kyakuli abakoledde buli wamu abakoledde kiki kyotukoledde ekyamaanyi ennyo kyonga gwe otwemmere gye tulya oba oyagala ebitalo bye yangu obitwale ebitaala jangu obitemu obitwale emmotoka ezifuuyira ebiyenja zitwale emmotoka zo oba ozaagala maama bw'ofiirwa omwana osula ku malaalo bwaba akuwangudde kyokka gwe wekka gwe bawangudde jufule lutaaya buli maka abadde agazimbidde toilet n'ekiyungu nga ye bamuwangudde ate gwe
walogo batawangudde Mpugo manyisata za sasanya tebamuwangudde olaba wangudde Abedi Bwanika ne parliament abadde atesa ne Mpuga mu parliament batesa ate n'abantu bewa nga bateka mu sente babalabirira gwe mu parliament otesa ku CBS ate ng'ojeregerera oyina olujeregerero abantu bakusudde lwa lujeregerero ojeregajerega abantu ate nawe omanyi nti ojerega okimanyi Olia oba mansudde ki inkola otesa mu parliament totesa twakulonda kutesa mu parliament totesa yensonga lwaki twakujjeeko ate bwedda mu bantu n'obajeregajerega era kyekyo kyagisizaako n'omulala owero sisiri bwe bajjeeko ow'emawokotera ayabadde afuga kitundu ekyamusudde naye kujerega bamuyita Naalima ekyasudde Naalima kujerega nakubba mataka g'abantu nga bwagatunda kyekyamusudde abakulembeze muyige nti omuntu wa bulijjo naye ateekebwamu ekitiibwa ffe tetulya ku bugagga bwammwe ffe weetu tetulya ku bugagga bwammwe ne muveeri olw'okuba ne Kampala tebakumanyi nojja n'oteekawo bulakamero ku bantu ba bulijjo gwe weerongoose nedda ssebo anti ozze mawulire jangu mawulire kati nanka ngende mawulire weewumuzeeko ogenda myaka 8 naye tonnatuuka kuwummula kati abafamire abadde bajja mu byobufuzi bakoze batya tobatemeddeeko ettaka kyogamba mawokota oba famire yekomye ku ggwe tewali muntu agenda kuddamu kwesimbawo mu mawokota tubeere bantu bakulu beera n'enniya oli musiraamu beera n'enniya gwatakkiriza nti mukama kyampadde kyekyo oli waawa nga ne Sulaiman Kigundu yatuuka nakkiriza nti mukama kyampadde kyekyo nga yena ne banka namba ate nga gwe wali muligo wali obimanyi teyakkiriza ne gwatakkiriza oli wanga mukama kwadde obulamu musajja weewummuzeeko kakati nno nga bwe nakutegeezeza nti Mwami Kyagulanyi yamaze okubeera nga yeemulula era bw'atyo n'abeera nga ayotta okuva munda mu ggwanga erya Uganda bw'atyo n'alekera amawanga aga Bulaaya era nga amawulire gongera okuutiiza ng'ensonda zitegeeza nti ono yamaze dde okusinkana famire ye okuli omukyala Beppo n'abaana munda mu mawanga gano nga Amerika. Kakati nno omwogezi wa poliisi amanyiddwa nga Lusoke yavuddeyo n'ategeeza nti abasirikale bakyagumbye emmaka ga Mwami Kyagulanyi era ng'ono ategeeza tebagenda kuvaawo tebagenda kussa mukka tebagenda kussa mwoyo ono ng'agamba nti waliwo ensonga lwaki we bali ensonga zino mbu za byakwerinda nga tebaagala bumenyi bw'amateeka mbu ate kufubutuka mu maka ga Mwami Kyagulanyi. Kakati nga twebuuza okuva luli Lusoke yategeeza tewaaliwo musirikale n'omu yali wa Mwami Kyagulanyi wabula obutambi bwagendanga bufuluma nga bulaga nti amagye gaalingayo era nga ne famire yalemesebwa okubeera ng'etuuka ku Mwami Kyagulanyi ewakaawe yadde famire ye okubeera nga babalambula olwo Lusoke ne bategeeza nti waaliwo security wabula oluvannyuma twalaba okulumbibwa kwa mukyala Kyagulanyi mu maka ge nga geeti zimenyebwa n'ennyumba n'enzigi zonna ne bimenyebwa okutuuka okutulugunya n'omukyala ono okumutuusaako ekyamutuusibwako. Kaakati bino byatuuka oluvannyuma ne byegaanibwa abakulu munda mu magye g'eggwanga Uganda wabula ate oluvannyuma obutambi bwalagibwa nga buteekebwayo ku mitimbagano ng'ate abaali beegaana bennyini be baabuteekayo mu Uganda nkakeeto okulaga mbu essajja n'okulaga baatulugunyanga omukyalo ono. Kaakati nno bino nga bigenze mu maaso bano bonna abali mu bitongole ebyokwerinda tewali n'omu yali avuddeyo okuvumirira katambi kano engeri abasirikale gye baali batulugunya omukyalo ono nga kiraga nti bino byonna baabikola kagenderere ng'omukadde akogga era nga babikola bagenderedde okutulugunya omukyalo ono baali ku oda ezaabwe n'okunyumirwamu nga batulugunya abantu. Kakati nno poliisi Lusoke ye mwogezi yavuddeyo n'ategeeza olunaku olwaggulo nti poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe bakyagenda maaso n'okuwangaalirawo ewa Mwami Kyagulanyi mpaka mbu bo lwe balisalawo ne bagamba kati bakooye naye nga kati bakyaliwo nnyo. Omwogezi wa poliisi gwe bayita Lusoke avuddeyo n'agamba tewaliwo kaseera kagere ak'amagye ne poliisi ne jaati okuva ewa Kyagulanyi tewali kaseera kagere nti era okubeerayo kwabwe nsonga za byakwerinda bya ggwanga
so tewali mbu kaseera kagere oba banamalayo mwaka oba myaka 2 oba myaka 3 tewali kaseera kagere. Kitegeeza akonfaminga nti gyebali basiisidde wabweru w'ekikomera, munda mu kikomera ne mu nnyumba nga bwe twabagamba, ne mu nnyumba mwe bali omwo beeyagala, ku buliri beebaka, mu ntebe babeeramu basobola, ne gali amatooke aga Babi Kyagulanyi nago bagatema ne babeera nga bakola ki, nga bafumbako ne balya. Kakati era wano ewaviiriddeyo abantu abamu wadde nga bagamba Kyagulanyi kagobako, Kyagulanyi tetumuyigga, bo bennyini tetumuyigga, aveeyo gyali, aveeyo gye yeekwese. Kati tugambe nti kale twerabire ebiri byonna bye mubadde mukola road block nga ne mukwata abantu abamu nga Kyemutayi nga mubabuuza Kyagulanyi, ebyo byonna tubyerabire nti tebiriiwo oba tebibaddeewo. Kakati bw'ava gye yeekwese asulewa, ave gye yeekwese asulewa, ng'amaka ge gafuuka military detach, abasirikale bali omwo basowodde. Okitegeera amaka g'omuntu abadde nnyini maka ge yageezimbira, n'ozimba ennyumba n'ogamba kati mponye ennyumba yange eno ne famire yange, nga gaawambibwa ab'amagye kati nga bebeesuuliramu. Kati bw'avaayo asulewa, temumunoonya naye asulewa. Kwegamba ebintu ebiri mu Uganda obitunuulira nawe n'ogamba oba tuli ku kikino, naye nga byebyo nze nkulipotingidde bigenda mu maaso. Amannya n'eddoboozi Batoke, yenze munnamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazima gali nti abantu abalya sente z'omwi w'omusolo nga zibaweebwa Museveni nga muzirya ku lw'okuyambako okukuumira Museveni mu buyinza. Obuyinza bwakozesa okwonoona ensi yaffe Uganda, okugifuula ekitagasa nga bweri olwaleero. Muli bantu battima nnyo, muli bantu abeeyagaliza mwekka, naye ekirungi nti ettima temulikola ku nsi yammwe yokka, wabula mulikola ne ku famire zammwe mu butamanya bwammwe. Era kyovola nti abantu abawagira Museveni endowooza yaabwe balooleza kumpi nnyo ng'ensolo. Obuwagira Museveni olw'obusente bwakuwa oba okotogera baana bo abagenda okukulira mu mulembe ogutali gwa Museveni akuwa olwaleero. Gwe bw'ona otunuulira obusente bwakuwa leero bw'olya leero n'enkya, obusente bw'ogenda ogulirawo omwana wa obugoye n'obugatto, nga bw'otunuulidde ng'ekikulu bw'okukozesa ensobi y'okukuumira omusajja ali mu kwonoona ensi, ali mu kwonoona future y'omwana wo. Kitegeeza nti oba oli mu kuyambako Museveni mu kwonoona future y'omwana wo, oba oyambako Museveni mu kulya future y'omwana wo, ng'obusiru bwo bukulowoozesa nti otegekera mwana wo future. Lowooza ku kitaawo yaliko mu nsi Uganda we yakuzaalira nga Museveni si yamuwa ssente, naye yasobola okukulabirira n'okula mpaka olwaleero. Gwe olwaleero ozadde abaana bo b'ozadde ne tosobola kubalabirira nga Museveni wabanga takuwadde ssente. Kimanyi nti omwana wo tayi waalikulira n'atuuka mu myaka gy'olimu naye n'afuna obuvunaanyizibwa nga bw'olina, gujja kuba mulembe gwa muntu mulala. Okakasa otya nti omuntu alibeera mu biseera ebyo naye omwana we alimuwa buwi ssente nga gwe bazikuwa olwaleero. Omuzadde omugezi yenna oba Omunnayuganda alimu ku magezi yenna ategeera kye bayita okuteekerateekera omwana, si kumwambaza bulungi nti olye ssente za Museveni osobola okugulira omwana we nga yayambale bulungi, ezo zigenda yulika enkya ziggweewo oba zigenda nammulekawo agenda kukula azirekewo, si kunoonya mmere gy'anaalya leero. Kye bayita okuteekerateekera omwana wo, kuteekateeka nsi omwana we enkya mwagenda okukulira. Dubai yateekateeka ensi yaayo nga ffe tetulina mu beepulaningira, naye olw'okuteekateeka ensi naffe yatuteekerateekera mwana wattu abatalina bannansi. Kitegeeza naye bw'oteekateeka ensi Uganda omwana wo gy'ajja okukuliramu, okuteekateekako kw'oteekateekamu ensi yo Uganda ebeere bulungi kubeera kuteekerateekera mwana wo, nga bw'olaba Dubai bwe yateekateeka ensi yayo gye bayita Dubai nga ffe tetulinawo tuli Uganda, nga olwasibwa tetunaana kuzaalibwa, nga tetumanyi na kumanya nti mubeeteekerateekera naffe mwe tuli bwakeera ekyolero nga tuli wano e Dubai twenjoyinga e Dubai, naye nga tuli mu kweyagalira mu nteekateeka za Dubai ze yateekateekamu ensi yaayo. Kati obanze nsobola okuva Uganda neyagalira mu nteekateeka ya Dubai gye yateekateekamu ensi yaayo.
wati olwo munnansi gwe bateekera ensi ye yeyagala byenkana ki kati mmwe ekyo kibalemu okulowoozaako mwe namulowooza nti okuteekateekera omwana kulya ssente wa Museveni omwana we ayambale bulungi omwana we simanya asomere masomero ag'ebbeeyi amalungi ng'enkya agenda kumala okusoma afundikire ng'ali mu nnyumba ya Mwarabu ayoola busa obuteetagisa muntu kumala kusoma ajja kugenda afundikira ng'ali kukuba asiika chapati oba asiika buchipusi eziteetagisa muntu kumala kusoma so singa wateekateeka nsi mwana wo mwagenda kulya yalifundikidde ng'olwaliro yeyagaliranga mmwe omweyagalire Dubai mu nsi etali yammwe naye olwokuba nti baagiteekateeka mmwe ekyo kyekibalemu otegeera kati olwaliro wali ssente za Museveni n'oyimba n'okuba campaign n'otalaga eggwanga lyonna ng'oza protecting the gains omwana we yafiiridde mu ddwaliro erya Museveni gy'atateeka ddagala nga ssente zaali mu kifo kye mwali badde mubanja ddagala mu malwaliro mwabanjanga zammwe zakulyanga abayimbi zatuuse ekiseera nga tezikuyamba nga kiweetaaga omwana w'okusigala nga mulamu ddagala mu ddwaliro lyo tabanja Museveni kuteekayo wamubanjanga ssente zakuteeka mu nsawo kugulira abaana bongoye ennungi nakulya omwana we yafudde yabiresewo byonna naye ng'afudde lwakula ddagala mu ddwaliro gwe wennyini wagambye abasawo baganye okufa ku mwana mpaka lwe yafudde naye nga akulira embalira ya gavumenti ya Kamalu Fulumya report n'agamba ey'omwaka oguwedde n'agamba nti Uganda tetulina busobozi mu ddwaliro awetaagisa abasawo 10 tulinawo 3 imagine emyaka 47 gyafugidde Uganda omubalizi wa gavumenti yagambye nti mu ddwaliro awetaagisa abasawo 10 tulinawo 3 kati baba nga waliwo abasawo 3 awali badde abasawo 10 bani babadde osuubira okukola ku mwana wo nga abasawo awali badde 10 waliwo 3 ate nga nabo abasatu abaliwo bakola kwani abawadde enguzi bw'oba tolina kyobawadde era omwana wagenda kufaako ng'otunula kubanga abasawo tebamala kyekigaana abasawo okumala sente ezaali badde zisasula abasawo ezaali badde zirukulukutinga abasawo mwe muziryamu abayimbi muddamu kubalira Museveni ddiiru za kumukuumira mu buyinza nga bw'abawa ssente nga bwe muzirya ng'omwana bafa ng'abaana bafa ng'owuwo bwe yafudde ng'ekyo gy'omanye nti abantu bafiira mu ddwaliro olw'okubulwa eddagala n'abasawo bulijjo tubyogera nga tugamba Museveni must go nga mwe mugamba we are protecting the gains kakati omwana yafudde olw'abasawo obutamufaako n'olwo obutaba na bujjanjabi naye nga ssente mmwe muzirya mulya buwumbi na buwumbi kamukirabe mwenna mujja kukirozaako omu ku omu nze kisinga okunnuma ku bantu abawagira Museveni bw'okebera mu comment section n'ogenda ku pages zaabwe na buli kimu kyonna n'obatunuulira bwe bafaanana balina ebizibu bibiri ekizibu ekisooka busiru ekyokubiri bannaku basiru ate bannaku otunuulira akuvuma ng'ogamba nti Museveni must go ng'ekifaananyi kye kyeyalondayo ekisinga okubeera ekirungi kyeyateeka ku peji ya TikTok oba kyapostinze nga akitaddeko n'oluyimba olwana nti alabika bulungi nga bw'omuntu nabwo otyo yeetaaga kusondera buyambi ajjanja bwe mulanga omuya agenda ofenca naye nga teyawulira mulamu nnyo era ayagala Museveni mweyo embeera gy'alimu bagwagwa ate banaku kati Allah okukuboneza n'ebintu bibiri n'akubonereza n'ebbula ly'amagezi n'akubonereza n'obunaku wallahi abensi baba bagivaako ddala babanga abataliiwo kati nammwe abalinga abanyumunguseemu abalabikako obulungi ate obwongo temulina muddamu kulya ssente muza protecting the gains katika mukirabe okumukolera kati Museveni taasooke nkugambe ekigambo kino era bwe baavuddeyo eyo olunaku lwajjo aba NRM okumanya basiru nnyo batandise okuyisa ebiboozi mbu NRM MPs beg Museveni to make FDC Yusuf Nsibambi one of his cabinet ministers. Mbu ba MP ba NRM bategezza Nyambi Yosofeti babulwa nti Yusuf Nsibambi amuwe ekifo mu cabinet. Nga bamaze okuva mu meeting y'ekyama nga ye Nsibambi asoose okwogera ekigambo ky'okulegitimize ngani Museveni. Yiyo post abasinga obungi temwagirabye. Yiyo mugira bulungi nnyo. Mugira bulungi nnyo. Olumu nga tebifaananyi bibeera wansi sima ebitya kati nange sikitegeera. Oza mugire bulungi nnyo. Kati bwe bati bavudde ne bakola ki?
ne boogera okukola ebintu ebyo nga byabadde kati ezo zimu ku nsonga ezabadde mu meeting eyo. Kati banyabo ne bassebo mu Uganda nga basomesezza tewali democracy wa mundu. Abaganda twasula emundu kiringa Abaganda bagamba nti sula omuggo oyo nono omwana. N'Abaganda twava mu kintu kye bayita okukwata emundu obuyinza ntukola ki ne tubwesonyiwa. Democracy mu Africa tasobola kukolera mu kalulu. Democracy omufunira ku mundu era bamukujjako na mundu. Beyambisa mundu okujjako okujja obuyinza babufuna na mundu era obuyinza babukuuma na mundu. Ffe twasula mundu ne twejja mu magye ne twejja mu buli kitongole kyonna. Bano kati bamanyi nti balina okukozesa mundu okuuma obuyinza na buli kimu kye balina okukola. Kati abatawulidde Nsibambi ng'ayogera ebigambo njagala osooka olifaringe ku information gye nkuwadde wali ne ka video kano ngenda kuddamu kabazanyire olyoka olikoolinge. Naye kye saagala weerabire nti bulijjo wano tubagamba ebintu wano nga mulooza tusaaga. Nakola ka video wiiki eno ke nabagamba nti ekigambo kye bayita money laundering kireme nnyo okupakusa abantu basuubuzi mu Uganda. Money laundering kireme nnyo okupakusa basuubuzi mu Uganda n'okupakusa abantu banna Uganda nti abantu abamu ssente bazijja luddawa. Ebibugagga balina babijja luddawa. Abantu abamu bali mu opposition abalina business n'ensimbi ennene nabo bakozi ba Museveni era abantu bateekamu ssente mu process ya money laundering. Koina akulozesa mugagga naye nga si mugagga. Lwaki nkugamba ekigambo kino? Bannange sigenda kuzanya video za musajja ono zonna, naye omusajja ono ebikolwa bye bibi nnyo. Najja mubasomesa ebbanga lyonna. Aliko ne mukwano gwange family eyamuwa ettaka alipunte kubanga amanyi bulungi by'ettaka. Omusajja n'akwata ebyapa bye n'abiwa Yusuf Nsibambi bali mu constituency yenu. Ettaka lyali mu acres nga 50. Yusuf Nsibambi yabba ebyapa by'omusajja n'ayagala n'okutta family, n'ayagala n'okutta omusajja n'abaana bo n'ettaka Nsibambi yalitwala. Kati baganda bange bulijjo tubagamba nti obugagga ziba mpisa. Obugagga ziba mpisa so si bile byogagga mwesimanyi nsibi biki no. Obugagga ziba mpisa. Bwe nawuliriza omwami ono ng'agamba nti buli kiyateeka mu constituency agenda kidestroyinga. Kati njala kubuuza nga gwe omuntu ategeera Obote bwe yali agenda aleka ebintu byonna byonoonye. Ssekabaka Muteesa bamuwaŋŋangusa yaleka alina kyayonoonye. Bwe baatwala Amini yaleka ayonoonye ekintu kyonna. Bwe baatwala Lutwala yayonoonye ekintu kyonna. Bwe baatwala Obote omulundi ogwokubiri yaleka ayonoonye ekintu kyonna. Kati bw'abanga Nsibambi yagala buli kintu kyonna kye yakola mu constituency agenda kidestroyinga. Mubuuze abantu abakulonda ttaamu 3 z'obaddeyo bo wabasasula ki? Era gwe yeeyita omugagga kiki ekikutemesa amasannyalaze? Yasooka ne yeegana si yagatema, yazzemu n'akkiriza nti amasannyalaze yagatemawo kubanga agagenga omuntu. Ffenna tukimanyi nti kasita ogula omuti gw'amasannyalaze n'ogusimba mu ttaka ebeera property ya Uganda, tebeera yo ng'omuntu. Kasita ogula omuti gw'amasannyalaze n'ogusimba ne bw'ogusimba mu ttaka lyo efuuka property ya ggwanga. Naye omusajja yatema emiti n'ajjako amasannyalaze, simanyi sola bitala byonna n'abijjako, oyo si mugagga no. Oyo babeera mu bizinesi ya money laundering ate tabeera mukulembeze no. Abeerawo olw'ensonga nti ye muyina ku benefitinga ku ye bw'aba taliwo tewali kisobola kukolebwa. Kati bakulembeze bamulina abasinga obungi. So nze natidde na nnyo ngo politics aside statement ze yakoze zantiisiza nnyo. Osobola okumenya amazzi oba okuziba amazzi gwaleetera abantu. Kitegeeza nti singa ali yazimba n'eddwaliro yandibadde alagira ba staff bakuba abantu amaddagala amafu abantu baffe, oba n'eddwaliro yandibadde alimenyawo. Nze natidde na nnyo sitera kutya nnyo by'obufuzi niyo mwami statement ziyakoze nti amasannyalaze nze nagatema nagajjako gaali gange.
ebitala ngenda bimenyayo amazzi ngenda gajjawo sola ngenda zimenyawo natidde ngamba kati kwe kujjukira omwami ono nti abadde lecture Makerere ng'asomesa mateeka bw'aba ayogera alifaalinga nnyo okuba nti ategeera nnyo tosobola kuŋŋa nti osomesa mateeka ng'oli lecture kulevoyo nobanga osobola okujjawo ekintu kyewatadde mu public n'okimenyawo noga nti gwe olwokuba bakumya akalulu ogenda kimenyawo omwami ono ettaka lya Kampala lyonna erisinga obungi ng'akyali mu land board nga bakolagana ne Lukwago be batunda ettaka lya Buganda odize wujja lizi yonna ne bazigaba oyo Yusufu Nzibambi mukubba amataka mo nabasomedde information ebagamba nti omwami ono abawayo information erinkinga omugenzi Suleiman Chigulu wa Greenland Bank yamuvirako ebizibu era yono y'omu n'emivuyo mingi nnyo mu statement ziyakoze yatuuse n'okugamba nti yali ayagaddeko okuyingiza ebibokisi by'ensimbi mu Uganda ng'abijjawa video mwazirabye ne kati njagala owulira omuntu agenda nti abadde opposition ebbanga lyonna statement gyakoze nti Museveni yawangudde akalu olw'okuba nti bamumye okudda mu ki okudda mu parliament kati kiba kitegeeza information era gyenkuwadde eggwera mu katambi kano butambi bungi mwalabye ne njagala owulize statement ebasinga obungi temwaziwulidde bulungi nnyo then okakasa information gyenkuwadde eyabadde mu Lutuula olwadde mu State House mbawadde ensonga ezabaddeyo ulira bulungi nnyo nakalulu Museveni yakawangula mbadde looya abeera mu misango gy'ebyokulonda sigama mukuutirivu naye mbaddemu okubira ddala wegyatandika kino tatwalina omuntu ayinza kuwangula President Museveni n'NRM abantu tebalonda bagwamu essuubi n'abantu abamu ababadde mu kulonda tubadde baavu nnyo ng'oli bamubuuza bubuuza nti basi ekwale wammwe emitwalo ebiri nga bamuwa akawala ng'atiikinga abalala baba bugumiriza tiikinga ambulera tiikinga zimba ewaffe twandibadde kaseese yonna FDC egiwangula naye buli lwabeerangawo omubaka owa FDC nga waliwo owa nuupu kakati nuupu yo yavuluze naye okulonda buli wamu esimba abantu abavubuka batebagati bano bavubuka bannamwe zimba nyiiga kalubya amatama kakati abavubuka ne balonda ku kalubya amatama tujja kabanja tewali amanyijja kabanjiza so I think akalu kano Museveni yakawangula omwaka guno gwendabye president emirundi ebiri n'omwaka ogwedde namulaba emirundi esatu mu Desemba nene mabega namulaba ne bwenkomaawo songerako ne bwenkomaawo mbasikola ki mbasongerako